omusajja olwamuwa ssente yadduka ku Mariam taddangayo mulaba namusanga n'amaziga buli lwakabaka bamutanga Isaac. Kakati awo wennyini wenkuyingirizaamu muganda wo nga omaze okimanya nti ssente bamutwala kontwale tekwali kwagala kwe lwaki totandikirawo okulaba nga ate ensonga eno kale ogimuddiramu ng'owo? Anti ekyo nakikola bwe nayita omukyalo oyo najja atutabaganye yambuza ono lese waki wano okiwulira omukyalo teyayogera bingi yagamba kimu Mariam oba ekyapa kyo kiwe ekiri kiwa abantu bano ono bakikwate onoonyezeeko ssente zaabwe ozibawe yaŋŋambwe bakitunda ne biggwa nga tebiwedde kwe kumpromisi nga tugenda tunda embuzi gye saamanya nze simanyi olwavaawo tuwasibira Tanzania. Mariam anyinako ettima naye tusooke tubale kati ne ku birungi byakukoledde mu bulamu. Ebirungi ekirungi kyemmanyi kyasobola okuba yankolera ng'akyalina ku ssente kuwa ku baana bange kubalabira kubambaza bulungi ne mu vidiyo ze mwebali ekyo nkimwebaliza kuba bo ng'ayina teyabalumyanga yabeeranga nabo engoye ennungi azibagulira buli kimu naye nze naye fe ababiri simanyi nsonga eri awo simanyi lwaki twale mu kukwatagana naye nze mwesibyeko musaba atuule mu nnyumba atuule alowooze ajjukire gye twava gye tukulidde gye tubonaabonedde okutuusa Mukama lwe yatusulako akasubi ne tukula ne tuba abantu ne tutandika okwenoonyeza tetwasoma tetwalinnyako mu ssomero naye ekisa kya Mukama kye kitutambuza kisa kya Mukama n'olinnya ennyonyi owulidde bagamba abataasoma tebalinnya nnyonyi naye n'ekyo nakyo n'atakyebaliza Katonda ntukyali balamu ekika kyonna kiweddewo obula banaye munsonyiwe kankome wano. Programu eno ekutuusibwako aba Kisitu Electronics abatunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna amasimu agatayitamu mazzi flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yina ow'enjawulo ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku nnamba y'essimu nga woogiraba obakubireko oba baweereze WhatsApp Kato Akora Construction ate bo babeere nga bakolera plan ate era bakuzimbire ennyumba bagiyooyote ennyumba erabike bulungi ku mitendera gyonna oba oyagala kalina oba ennyumba ya wansi bakutereko biodigest oba septic tank kaabuyonjo ey'omulembe guno etaya space tewunya ya ssente etono nnyo abasangibwa Nalukolongo oba ennamba y'essimu eri wansi awo Ziwa and Sons bo ate baweere nga bakusupplyingira ebintu ebikozesebwa mu kisenge genda ku Mukwana Arcade obaguleko amasuuka duvet blankets mosquito nets ne kalonda yenna ow'omu kisenge ennamba y'essimu weeri awo ne delivery bagikola Nalongo Bridals yakuguza gowns z'abagole abamaids bametrons party dresses ennungi asangibwa ku City Mall n'ennamba y'essimu weeri awo Busozo Properties agula ebikozesebwa mu nyumba mu restaurants gym saloon kalonda yenna asitabira nga akyali mu mbeera nnungi mu mulage mu kuba ekifaananyi mutwaleyo ku office zaabwe Kireka Kamuli Road ajja kuba nga akuwamu ssente naawe ayagala okugula osobola okugweyuna n'abeera nga akuguza ebintu ebyo nga bikyali mu mbeera nnungi Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children Facebook Mariam Music osobola okubeera nga ate ne music we omupya omunyumirwa bulungi nnyo omulungi atulaba tuli n'omukyala Swabula erinnya Kirungi Swabula Kirungi Swabula muganda wa Tindatine ze mukulu we ye muto wange n'engeri gye yanneewakanye munaye kati kamuyitemu mukwano gwange naye ekyoluganda kyo kisiga anti ye takyagala engezezaako ntobye nnyo nfubye nnyo ankoze byankoze musonyiwa ensi yonna ekimanyi abantu bonna abatumanyi batumanyize nabalera okutuusa bazadde baffe batuvaako wadde baaliwo tebalina busobozi kuba ffe twakula tukola mu maka entunga gundi kabuyanda bayitayo kabuyanda isingiro taata gye yatusuula kale wali entandikwa yaffe tuvuddeyo ngenze kaabwe nga bw'omanya ebintu by'okutambula onoonya obulamu nkuzeekuzemu ngenze kaabwohe gye nafumbirwa era gye ŋŋamba nti wange kuba ne muganda wange gye bamuziika ku buko twali tetulina we tumuziika ate nga Mariam amaze n'okuyimba ayina erinnya yali yazimbadde ennyumba n'amala n'agitunda Kaabwohe wennyini Kaabwohe kiri eno n'isingiro kiri walala
kale so muli abana bameka babiri naawo by now mwali bameka twali bana nze Kirungi Swabula Kabeera oli bamuyitanga Charles Kabeera kuba mama yatubulamu amannya ge n'agataata eyali addako ye Mariam ye Kemigisha Mariam eyali asembayo bali bamuyita champion Tarasisco so ababiri baafa twasigala babiri kale so kulikayo ku police navuddeyo era bondi yino naye leero adde bantwala maybe kyesitamanyiko bulungi ne kati police bwe kuwa bondi kitegeeza oli musibe ne bandagirira gye nyina okujja obuyambi abananyambako kuba batutuuziza nga police etutabaganye ne Mariam aganidde waki ekiganya Sente still achaze wakana ntereddeko police obujulizi amaloboozi buli kimu video ne muteerako receipt zonna ne bamugamba okunoonya sente z'we mugandawo lwaki olinda bino bikolebwa ebiti byonna agambye nze sente sizimanyi yaŋŋamba nziwa omusajja wagenda ebweru gwawaayiriza gwatalabanga nako ng'ensonga zino zigenda mu maaso temuyinayo ko bafamire balala nga muggyeko mu abooluganda nga tetuyina famire kyoba otwala teriiwo nti e Kampala muliwo babiri oba yasigala mu kyalo oba teriiwo nedda ssebo tetuyina omuntu eyasigala mu kyalo anti waffe mukazi munaku ne bw'ogendayo n'olwa akayumba kaasulamu wano teriiwe kali awo asula ku bitanda bino eby'empagi obimanyi ebyo kati oyo mukazi munaku kumwe nani yasooka okujja e Kampala ku gwe ne Mariam anti we nalaganga ne Mariam akola ki angoberera naye nze yandeka mu bufumbo najja e Kampala olwa music no nga tanatandika na music era omuyimbi ono gundi Ganja omuyaye Ganja ajja kuwa story yonna Mariam ng'ajja mu kibuga kubanze seerabira so amalutuuka mu Kampala ajja kukwatako kati nga gwe mukulu wa mubeeredde nasiga mu bufumbo bwange era nze namunoonya nga mugamba tugende wa Budumulasi obufumbo nga buganye gwe ate omanyi otya Budumulasi anti twabirabanga ku mativi alanga ayagala banki abayimbi oba abadansa okitegeera nange bwe najja ne musanga naye twali gundi yali abeera wabannange Kamwocha era yali abeera ne Hussein oyo maneja we mu bufunze yali bbaawe then bwe baatutumuka ne batutumuka obimanyi nafuna abasingani Hussein okitegeera ne Hussein yasigala alinga wa Luganda lwaffe naye tasobola tutuuza tasobola olw'ensonga temunazimuga azimanyi nazimugamba namukubira amasimu ne munyonyola buli kimu naye tasobola talina kyayambyeko talina kyakoze ensonga zino zimaze ebbanga ki zimaze ng'oggyeko bino ebyamawulire ebyammwe eby'omunda eby'essente zino bimaze Kambale kati nga nvudde Saudi wanalo nali nva mukomera olw'essente anti olw'essente zino nga nkyankalana manja Mariam tanziramu awoza ndi gulu nenfuukira gulu mukazi yajja nambuuza ekintu kimu namubogolera eri wabakama esimu ne bagikuba n'egweri ebyatandikira Saudi omaze ebbanga ki ng'okumyeko mwezi gumu najja 22 twalinya 21 ne tuuka 22 so olabadde okutuuka kwe kukyankalanirawo tewabadde no nasooka kugumikiriza ne tutensa nampa essuubi agenda funa sente kwe kuŋŋamba ebyo eby'embuzi kwe kuntwala e Tanzania twajjayo sente miliyoni 6.2 naziteeka ku akawunti ze n'obulisiti mbuyina mu simu kati twatuuka wano ne mpulira nga nfa obusungu nagenda ne mpita nibba omukyala ali wali ajja tuule mu nsonga zaffe kuba yamunyanjulira nga mukwano gwe buli kimu akola ki akimanyi n'amugamba n'omugamba sente zambulako Mutanga yazirya Mutanga Isaac nze simumanyi oba yali bbaawe yakoza sente ezo ne bazigende wa muzeeyi Sali musale eggulu omusajja olwamuwa sente yadduka ku Mariam taddangayo mulaba namusanga n'amaziga buli lwakaaba Mutanga Isaac kakati awo wennyini wenkuyingirizaamu muganda wo nga omaze okimanya nti sente bamutwala kontwale tekwali kwagala kwe
lwaki totandikirawo okulaba nga ate ensonga eno kale ogimuddiramu ng'owo anti ekyo nakikola bwe nayita omukyalo oyo najja atutabaganye yambuuza ono olese waki wano okiwulira omukyalo teyayogera bingi yagamba kimu Mariam oba ekyapa kyo kiwe kiri kiwa abantu bano ono bakikwate onoonyezeeko sente zaabwe ozibawe yanga bwe bakitunda nebiggwa nga tebiwedde kwe kumpromisi nga tugenda tunda embuzi gye saamanya nze simanyi olwavaawo twasibira Tanzania waliyo kipusho no oba gye yali embuzi ze simanyi era bwe yandeka ku booda anti twagenda ffenna ne transport nze namumuwa tugenda funayo sente zonna ze tunafuna tusasuleko ekitundu atusasuleko ne tugenda munnaye nensasula transport ne tugenda nandeka gundi wali emutukula ye nayingira munda yakomawo ennaku 2 nga ziweddeko naye nga ndya nnyo nga siina buzibu era ndowooza yajja n'asasula then n'akwata sente ezo zaali miliyoni 4 eze Tanzania n'agenda n'aziwaani tugenda ffenna n'aziteeka ne mu nsawo yange ne tuziwaanisa nga nyina essuubi agenda kugamba kwatako obukadde 5 katusigazeemu buno tubeererewo nnoonye endala wiki kye twali tumugambye kye nali ntudde ne ntuula naye ne mugamba omwo laba ekigenda okubeerawo abaana baffe oba kinaatuuka mu makati gaffe era again esente nsaba onyambe ekitekibeerawo Maria yagaana okumpuliriza okiwulira sente nalaba ziteekawa ku akawunti ye kakati ogambye nti wakyankalanira eri Saudi Arabia omanya otya nti eno bikyankalanye si bituufu bye bakusuubiza nti ennyumba si yeeyo tebagigula ennyumba gwe namanyira kuba buli bwe namukubiranga essimu kale tukosa message era singa kisoboka n'ebitongole by'amasimu ne bajja voice note ze namusindikiranga bajja kumanya amazima namuzinga voice note aziddamu kuba olunaku lwe yanziramu yagamba tugenzeewa eggulu lwe lunaku lwe yali alina ogenda mu banka ajjeyo sente nga nze manyi oba yasibako sente zize twamuwa eiza agende mu banka aleeta sasule lumu ffe tusigaye nga tusasula banka yali pulogulaamu yaffe yali endagaano yaffe kyetufa tubeere kumpi ndi wano ali wali okitegeera bwe zityo sente bwe zakola ki ebyo byonna yabinyumiza nga ntuuse okiwulira yabinyumiza ntuuse nenzija nemba omugumiikiriza nasala amagezi gonna ampoleza alina abasomesa Tanzania awo waviira okukyankalana sente ezo teyazimpa teyansasula agamba agenda twala abasomesa Tanzania then bwana mala obatwala nembuza abantu bameka abantu 10 nembako ne benkubira amasimu banoonyeza abasomesa kuba jjajja abaana bange musomesa namanya nti awo kusomera yinza okunfunirawo naye kati nasigala njogera ne Hussein mubuuza abasomesa baweze tebanawera bagenze tebanagenda onangamba basala tiketi abasomesa balinnye onangamba tebanasala tiketi tebanagenda kati nga ndi awo mu makati nga sibijjuwa omwana ajja sente tewali ennyumba tewali ze nange nga nzisina wembeera omwana yakomawo yoli ayogerwako akomawo guno omwezi ennaku ze zitagenda kwogera mwalawo yes mpozi mwalawo yaweereza sente eze nyingi ze nayongerako zaali ntono nandibadde ndugwamu nzeka kuba nayina miliyoni 5 zange nenziwa omuntu atravolinge naye kumuwa sente twamwesiga nti yatulaga ekyapa kye yakitusindikira tekiriiko looni tebakibanja okiwulira netwesiga ekyo omuntu ateekayo ekintu kye afune sente ajja kuguliza ekintu aba tajja kubba naye wano tunayitawo tujja kuyitawo maama wali buzibu tujja bali mu yero waliwo wa mawuli waffe totya tujja kuyitawo bakusuubiza okukuba bannoonya ku kyalo kuno nasengukako nasengukako ku kyalo kuno nali mbeera wa munibo oyo nga ne bansindikira abantu bano oba baga kunkola kisimanyi bankubira amasimu oyo omusajja wakakofiira oyo ng'ali ne banne nga bannoonya samanyi nagamba kanve ku kyalo abantu ne banzijawo era abantu abampadde obuyambi bambi okuva mu nsi z'enjawulo mwebale abaana bali Saudi bali kunsonderako nzire ku kyeyo neyanza neyanzeege
kwegamba naye bazaani nalekani wabula mukama abampeera obulamu abampeera ebirungi. Mariam yakuwa sente zakutwala ku kyeyo? Nedda, teyamanya na bwanagenda. Ne ku nkomerero nagenda mu kampani. Ku nkomerero nga bambanja sente za uniform namukubira simu fune emitwalo 8 yangamba taziina. Nenze bwabadde ankabirira Brad sina kyakulya ne musindikirana. Brad sina sinza ine nnyo. Nenga muganda wa. Aha. Leero kino kintabuseeko asatu. Simuwangako sente wansi w'emitwalo 10. Naye ne bwaba ina obukadde 10 n'emitwalo 5 tajimpa. Yoyo Mariam wange. Yaliwo ekiseera kyaliwo ng'akuba oluyimba n'afuna ku sente zo performinga. Kiki omwenyumirizaamu mu biseera bye biri ng'abantu bamwagalako music? Tewali. Kuba naffe twali tetumusemberera ku mabbali. Gwenga mukulu we. Yes. Nga musigadde babiri mu. Wali ondabyeko oba waliwo omuntu yenna yali okuva ku byalo bye tubeeramu oba mu Kampala waliwo yali amanyi n'omu taliwo. Kuba nange nagezaako n'okuyimba nenga buli lwansanga wenyimbidde tagenda kumbuuza. Buuza abaana b'embalala ebyo TV West byonna nabayimbira dda okiwulira. Eruzira twali tuyimba kitone oba lwakuba muganda yali ayimba? No, okay, yeyansooka kuba n'oluyimba Tindatine twaluhandikira Bahayi eryewa ekamu okyomanyiwo eri waggulu. Aha, we bali twalinyaka bulungi aba buli omu alina ekitabo kye ne tugenda nadda eri n'enzira eno ne tuwandiika maybe twalina ekitone kuba ne brother waffe yafa yatambula kuba jita yeyitanga Longojja ne musajja watu mukama mwekyumula ekirungi yatambulanga kuba jita tetumanyi obuyimbi bwali mu kikaaki obeki maybe. Aha, kati nze bwe nagenda ebweru sente nzirabako. Ekyakulemesa okuyimba zali sente? Sente. Muganda wange taligamba jangu kutwaleko mu studio okubeya akayimba. Ezange bwaziwulira tayagala nzikube ne mu nyumba ye. Nze kyensobola okugamba Mariam anyinako ettima. Naye tusooke tubale kati ne ku birungi byakukoledde mu bulamu. Ebirungi, ekirungi kyemmanyi kyasobola okuba yankolera nga kyalina ku sente kuwa ku baana bange kubalabira kubambaza bulungi ne mu vidiyo ze mwebali ekyo nkimwebaliza. Kakati tusobolera kusinziira ku ekyo ne tugamba nti kale ng'abooluganda wanyambako wayamba ku baana bange kuba bo ng'ayina teyabalumyanga yabeeranga nabo engoye ennungi azibagulira buli kimu naye nze naye ffe ababiri simanyi nsonga eri awo simanyi lwaki twale mu kukwatagana naye nze mwesibyeko omulundi guli gwe yansuula mu ddwaliro anti ng'atunze ebbaala ekireka nefuulidde obusente bwe Malaysia bwonna bwafiira awo. Wagendako ne Malaysia? Musajja watu negundi Sudani nagendayo noonyeza sente nezimpita mu ngalo. Kikyoyinza okugamba nti kale mu bbanga lyentambudde nfunyemu ki? Okay, nandibadde mbiina nali nagula ettaka nga ndi Malaysia lyali Shaka era nalitunda ng'obusente bwenyina ku akawunti buweddeko mbutadde mu bbaala ya Mariam. Tuli waka nze nsasula renti nze ngula emmere nze nsasula renti y'ebbaala. Ebbaala si yenene lugundi eno banakwata sente zange miliyoni 4 nengenda mu kikuubo nensuubula omwenge gw'ebbeeyi biki wayini biki ebyetaalimu nensuubula ku leeti z'omwenge bazaali 25 nensitookinga okiwulira naye nga amagoba sigalaba abantu baawo nali sibamanyi bulungi ajja n'atuba n'anywa emitwalo 12 agamba nja kuwa enkya kati gwe omusuubi oba bizinesi oba olina kunoonya kyokola ki kyokavalingawo omulibwa nakusasula ge magoba. Maria bw'ajja n'atuula n'anywa takuwa sente ewaka emmere gw'ogula abaana nnyina baagala kusoma baagala kulya. Mwakyusa eddiini kuba muli swabula Maria ate mukola mu kuba nze nafumbirwa ni musiraamu andi naye yali afumbiddwa musiraamu naye ate ne mubeera nga musobola okukola bizinesi. Onoonya kubaawo kitegeera oba onoonya kubaawo munaye. Sudan yo wafunayo ki kuba wali wasettinga ebbaala wagulako n'ettaka kale ne liyitaawo e Malaysia? Sudan sina kye nafuna mali omwezi gumu n'ekira kye nsobola okumwebaza nze kisobola kunneerabira bwe nagenda e Sudan banongosamu omwana oyo saamanya nafuna buzibu ki then nabeera nabo omwana okumwezi omwaka nga ndi nabo nga ndwala ekintu nga kinkwata nengwa wansi nensanyalala nga simanyi kiki kati waiti nenfuna dokita
ne waita emyezi 7 nga tekiddanga nemanya nawona kumbe kizimba kyali mu lubuto kati olwagenda Sudan namalayo omwezi ogunagenda Easter ogwokutaano bankomyawo nga gawala ttaka n'obusente bwe nali nkoze bwonna bwagwera mu ddwaliro ly'e Sudan nga neteri kikyukako nga ngenda kufa era najja nga tamanyi oba nzija namusanga ali ne Hussein bagenda ku show bwe bantuuse ewaka yanteeka mu motoka kuba nali nsigazaayo ndowooza nfe nanteeka mu motoka nantwala e Mulago ne bannongoosa era nali sirina ssente eyasasulayo obusente ekyo nkimwebaliza sisobola kukyerabira wakinkolera wataasako ku bulamu bwange okiwulira naye lwaki oyagala buli ssaawa tubeere nga tuyombagana tulwanagana kyesitamanyi ndabyenga ggwe afaanana n'okumusonyiwa na bino oluusi obyesonyiwe naye nga ekikuluma kyakuba nti ggwe wakati wo naye oluganda lukyaganya okulabikira ddala nti lwo lwagaana kisinga n'okkuluma n'ekirala kye yakola wano omuntu bwe tatufunyemu obutakkaanya ngenze nkuviiridde ekiro ku kyalo gwe wandeeta lwaki teyankubira simu n'agawa oli wa Brad komawo ewaka ensonga tuzimale teyakikola ekyo kiganya ensuze mba chairman kuba natuuka ku kyalo ne chairman ne munyonyola ensonga zonna nga bwe zaali n'ensirika kati embeera zonna bwe zabawo nasula wana abakyala enkeera ne bajja ne bamuyita yagaana yagamba oyo simumanyi byagala simumanyi kalike basumbu oyo mulalu owulidde n'abakyala bwe yajja yansanga wa chairman n'abiŋŋamba kwe kujja n'obusungu nabuuza chairman mugenda kunnyamba mutya nanga agenda ku poliisi mpe ebbaluwa nti nedda sina bbaluwa omutaganya okujja wano simanyi biki oba byogera bituufu bingi kwegamba yanzijuza omutwe kwe kujja n'entula nitandika okusaawa ebintu ebyo abataka kwe kujja emmere gye wasaawayo gwe wagisimba nasimbako bijanjaalo kyenzijukira nti muwogo namusindikako emitwalo 2 tusimbewo lumonde naŋŋamba nti lumonde yakavaamu tajja kukola ki tusimbe emiwogo naye nga kyo omanyi wakola ensobi naye mubusungu yes ekyo kirungi nti ogikiriza ensobi njikiriza ne vidiyo nekwata nga mbisaaye maze obisaawa nenjogereramu mbisaaye ebijanja nze nabisimba muwogo nze nakusindikira ssente naye mbisaaye mpa obusente bwange nkuviire kyenali njogera Saudi Arabia eno contract yo yaggwako bakugobye wageze teyaggwa mbadde mbulayo mbadde nkomawo gwa mu gwokubiri ennaku z'omwezi 27 maye bw'omala contract era tusigamba olubinyirawo either wabawo chance ey'okugirenewinga oba okugireka kati tutunulya ssente za muwalawo kati sofa zetwogerako ze ziringanga ezaafa obukadde 7 era singa zibadde zange nga nze nandikutte kubo neŋŋenda nemwesonyiwa naye nze omwana wange ke kasente ke naye ajagulamu akapolo tamanyi yakola emyaka 2 yagimalako kakati ezizo zaaba zitya ku mulundi guno ez'Saudi Arabia ezange naziwola bba wange bawo akyali no badde manyi nti obufumbo oli obuli bwagaana ate bw'omala okufumba bw'olema oli otofumbirwa lulala kati olinayo omupya era yali ali gundi aliwa Dubai yakafuna omulimu era obusente bwange abumanyi agenda bunziriza so kati ye bbaawo olwo omuwola agende Dubai oba wamuwola olwedda ali Dubai namuwola agende twasooka kugenda mu kampani gye saamanya mannya n'asasulayo obukadde 2 n'emitwalo 8 ne bamuzzaawo bamufera sente zange zinasindika wembalira nti obukadde 5 kakati ne tuddamu ne tufuna ebirala ne batukolera visa enfu era twayanguwa nnyo okubuka nazo bali bagenda zibba namuwaayo namusindika emitwalo 7 bwe yazibawa bamuwa visa enfu ekyo nakyo nekiddaawo kati wano mu kukola ki mu kunoonya abantu kati awo nenzirukire wa mulamu wange ayamba nnyo ku bya visa ebyo by'e Dubai namuwa akakadde kamu n'ekitundu namukolera visa ennungi muganda wa bba wange namugulira tiketi n'ebirala covid biki kye nasembayo mukolera sente ze nasindikira ku Mariam namugamba amuweko emitwalo aga kwe miliyoni 1 n'emitwalo 9 amuweko emitwalo 3 agule essimu smartphone yali tagiina olunaku yali agenda okulinya lwe bantwala mu kkomera kati lwaki togambira ddala omwana mu mbeera eno nti kati twafiiriddwa mu contract ewedde nagira nga akyayongerayo contract ye y'emyaka olwedde bakoze dda tiketi ajja
ate n'obwa Kadama yabukoowa yalina emirimu gye gy'ayagala ogenda okukola. Sente ezo ajja kuziteekamu azeeteekemu agende mu nsi endala yonna anoonye emirimu abeere eyo. Kakati bw'anaaba ali kujja teziriiwo n'ennyumba teriiwo twandibadde tutugiina. Kati wajja agenda tutuukirawo naye agenda eri gye bakudamiza. Ajja tuukira ewaabwe kuba ewaabwe gye wali Ishaka e Kabwohe e Masaka we wali ew'abajjajja baabwe ajja tuukira eyo. Ajja kundabako agende ate awummulemu ate naye ajja nkwasa olutalo bwe lunaaba lukyagenda mu maaso. Bwe biba bya kooti tujja genda obujulizi bwonna tubuyina then tulabe ekiri gye kinaggwera kuba Mariam tasobodde kukkiriza kukkakana kati ye yamanyi kimuli ku mutima. Nawulidde nti gwe olina enteekateeka yagala okuddayo. Yes, njagala kugenda nkole naye sirina we ntandikira. Amaanyi g'okukola obwa Kadama go sikyagayina. Nja kugenda nsibe enviiri wonna we naagenda kuba manyi kisoboka. Oba Dubai oba wo oba Thailand oba China I will go. Nja kugenda nsibe enviiri bwe ngenda ne kesi yange ey'obuviiri entuuka abaana gye bali abasobola okunnyanirizaako tandike life endala nkole sente ate nzifuna ate nja zifuna naye omwana wange sabamuleka mu matiga nga talina nazimuzza ku kyeyo. Okiwulira? So omwana we yakooye ekyeyo kati amubala tasobola kudda ku bwa Kadama naye ajja kufuna emirimu emirala. Mwana muwala agenda alina emyaka 16. Kati we twogera emyaka 2 wali emyaka 18. Ali awo atyo. Omulenzi alina 14. 16. Then kino ekito kirina 12. Yes. Ennyumba eno eya Mariam eri wano ogibaddemu wano mu kaseera ng'okomyewo kukoba ne wali tonnagenda wali ojja ne mubeera naye? Anti lujjukira luli bwe yansuulawo bantwala mu ddwaliro Hussein yantwalayo we nakoba okulaba Mariam saddayo mulaba n'ebintu byange yabitwala wa Hussein gye nabijja saddayo okulaba Mariam mpaka emyaka 3 giwedde yali 2017 mu Gwokumi giba tegiweze emyaka 3 ye yankubira essimu nga noonya nali siina ssuubi limunoonya nakubira omuntu gwe yakubira waali ng'akaaba amaziga ekigambo kye yaŋŋamba nga banegayidde nkwate essimu yaŋŋasaagala ofe kuba nali mulwadde njagala nkusabira ojja kuwona kuba njagala olabe ku mwana wange gwe ngenda ozaala ate aliwa byali ku ssimu. Kati bwe nawulira ekyo kuba muganda wange nange mwagaliza akole ki abeeko n'omwana n'oyo omuto namuzaala ne mumuwa yamunziriza alina emyaka 3 nembya n'omwana wange byebyo byayingiramu ngende Malaysia ne mutwala wa mu kyalo ewa taata w'abaana. Naye kati kyendabye nze mu byonna kiraga nti ekikulu kati kyakulwanirira Luganda luno lubeere ng'owulirira ddala nti oli akufiiringa nga sister naawe omufiiringa nga sister. Nga njogedde gye bitandikidde olowooza kinaasoboka? Ndaba nga kyendaba ekikulu tekikyasoboka. Omuntu gwendiringa naye sikyayagala. Naye tujjukire nti yataasako ku bulamu tosuubira. Ate singa sigambye wanditegedde nze nyina bye nzijukira ate ye byatasobola kujjukira. So kitegeeza naye atandika okujjukira. Musaba atuule mu nnyumba atuule alowooze ajjukire gye twava gye tukulidde gye tubonaabonedde okutuusa Mukama lwe yatusulako akasubi ne tukula ne tuba abantu ne tutandika okwenoonyeza. Tetwasoma tetwalinnyako mu ssomero naye kisa kya Mukama kye kitutambuza. Kisa kya Mukama n'olinnya ennyonyi. Owulidde bagamba abataasoma tebalinnya nnyonyi. Naye n'ekyo nakyo n'atakyebaliza Katonda tukyali balamu. Ekika kyonna kiweddewo obula bane munsonyiwe kankome wano. Wa Bannayuganda ennamba ye y'essimu omuntu ayinza okubeerako ekirowoozo ekyenjawulo ayinza okubaako obuyambi bw'asobola mu mbeera eno gy'olimu. 0753 53 45 87 ereeta Masias Matovu. Kyensookera okwagala kyennyini Mukama bw'anaaba asaasidde nenfuna obusente buno obw'embanja
nja kuba nteeredde omwana wange ntajja kuddamu atambule then omuntu yenna asobola n'afunirayo tusente oba ki kyonna ky'anaabasobodde kuba saagala nti angulire ennyumba saagala ki nkyalina amaanyi agakola okiwulidde nenfuna bwe naatambula ngende ku kyeyo kijja kuba kinnyambye nnyo by now ndi mu kaloogi waliwo omwami SB Fogo yampadde yansindikirako obusente ndi awo mu kaloogi wendi otumere wenkola ki nga ninze ekiddako kuba ekiddako nange sikimanyi n'abakyala bambi abadde bankubira amasimu nzije bampe ennyumba bakole ki neeyanzeege mwebale nnyo naye tebampa nti bampadde bangabidde just kumalirawo kino ekistruggle gye ndimu mbeebaza abaana bakomentinga mbeebaza nnyo mwongere okukomentinga buli omu ab'ekabuyanda nalabye komenti zammwe ekabwohe nalabye entungamo ekitwe mwenna nabalabye n'abalala besitamanyi mwebale nnyo mwebalire ddala naye njagala obwenkanya kyekisinga bayo nekyogamba bano bonna abagenda ne banoonya ku ssente ebweru baswitaata abali ku kyeyo nga waguzaawo akawunti teekako ssente zo mpaka lw'olidda bw'oba osindikidde omuntu kale nga tolina bw'ozibankinga kuba abaana abasinga tebalina zikawunti oba zibankinga oba akuwe risiiti ng'akyali mu banka agikuweereze ku WhatsApp naye wali abaana bwe batakkiriza n'amasimu kati oyo musaasire ajja kujeerako bemiranga nga nze okiwulira abalala batali mu biyumba era si ffeffeka bakadama be babba n'abalala bababba ne baswiti tukola nnyo nga tumenyeka ne tusasulwamu amaziga badde mbasaba akasente kawo oba osula nako ku mpale fuba nnyo olabe nti okomyewo n'akasenteko ogule ekintu ng'okyerabiddeko kale gwe bakufere kuba bafezi gye bali n'ettaka ly'e Namugongo lye nkugamba baalinferako ne bampa ebicupuli bya miliyoni 8 ng'olwo Mariam ansudde sina we ntandikira ne ngamba kantunde ettaka lyange Namugongo bampa ebicupuli mukwano miliyoni 8 ntuukawo mu kaloogi we nali nsuleera kuba we nali nyina okuddukira ekibuye kuba Mariam bwe yansula naye sina we ndaga walala nenzirukirawa eyo ekibuye era we nafuna ababulooka mawe nga tulina yatuguza ekibanja ali awo kireka yatutwala kale bulooka oyo naye nga ntundiza ettaka lyange noonyeza abaguzi kiraka embeera ekoze eki ekalubye nziruke Uganda ngende ku kyeyo munne ebyo byamulemerera kati abafere baali wali wensula bawulire essimu bannange Mariam agezaako n'afuna ssente nga nzirabako aganyo zimpa n'atuuka ne kunneewakana tamanyi era ensi yonna yakiwulira ne ku poliisi aneewakanye ne ssente tazimanyi kyokka nga nyina obujulizi buli kimu ku ssimu babitaddeko ne bamugamba tuulo oyogene muganda wo kuba batuyita ba Luganda mukole ki mukkirizinganye ne bamugamba Mariam musasula omukazi ssente ze bino biggwe hasigadde awuunuuna buwuunuunyi kale kwegamba nsonga z'abaluganda tufunye sayidi y'omukyalo ono Swabula kalungi kirungi tufunye sayidi ye bambi naye nga mu mbeera nasobola omukwatirako kati mu mbeera eno gye tuliko kati osobola okubeerako era engeri gy'omutuukiriramu ku nnamba y'essimu eyo gy'abasomedde naye nga embeera ekyali wakati bw'Oluganda ffe tujja saba busabi Katonda asaasire ate ebeere ng'edda mu nteeko nze lujja ku lw'enteekateeka ya puroguramu eno ne muganda wange Tone tujja kuba nga ate tubeeyongeza wanaabeerawo era kyonna ekipya ekyetaagisa okubeera nga ate tujja eri abantu bano naye nga ffenna kye tusaba kwe kulaba nti mwetegeera nga abooluganda ndowooza bwe bujja n'okuva ensasuligana. So njagala oyongere okukubira Abanayuganda ekifaananyi onyikize ekintu oba omugaso gwa biodigest eno ddala Omunnayuganda ali yayongera omumanya engeri gy'emuyambamu. Kakati biodigester eyina emigaso mingi nnyo okusinziira ku eri gundi yaffe enkadde. Omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku eri gundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi
n'abalala abatukubiddeko bakiweerako obujulizi. Ya layisi nnyo okusinziira ku eri eyaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstoolinga wano ng'ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage, tumuyita drainage work, kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano, naye nga ogiinstoolingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali ewagazi, lwa nsonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2, kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze, ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nti olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde, kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali kweri gundi yaffe nti twasimangako twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako, naye wano eno obiseewo bulungi ettaka, peeva zo zigendako, omuddo gw'ogusimbako, pasikalamu gwe njogerako. Sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa, naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu, oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying. Tetunuunamu mu biodigester, pozi nga twagambyeko just mayinja geetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja, naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti n'emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamokya. Tuli plot 45 Prince Charles Drive. Gye tusangibwa, ennamba z'essimu kanziddemu. Airtel eri 07017669992. N'endala MTN 0789224230. N'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo. Zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki, oba ojja tutuukako tukwataganye. Nze Kisitu Emma okuva ku Kisitu Electronics. Kisitu Electronics tusangibwa ku Anifa Towers. Edduuka liri namba B228. Ekizimbe kirinaanye Yamaha Center mu paaka enkadde, era oba oli ku dduuka paaka oba ogirengera wano wansi. Tutunda ebintu bingi. Tutunda sola okuva ku mitwalo 10. Mitwalo 10 tukuweerako charger ne tukuweerako amataala 3. Mitwalo 15 tukuweerako amataala 4, radio ne charger yaako. Mitwalo 30 tukuwa amataala 6 ne tukuwa radio ne simu ne charger. Mitwalo 75 yeba nneneko ebe ezimbyemu kopa ne banene ne battery nene tukuweerako okuva ku TV, inverter, regulator, amataala 6 ne tuba n'emitwalo 85 okutukuweerako size 19. Size 19 ebesingawo ku 17 obunene, eyo tukuweerako pane ebanneneko 85, battery ne tukuweerako 65 ebanneneko. Ne tukuweerako size 19, ne tuteekako waya amataala 8, buli kimu tukikuteerako okuva ku balubu 8, radio, charger. Ne tuba n'emitwalo 98 eba y'amataala 8, tukuweerako size 22 eya TV, ne tukuteerako flat iron egolola, ne tukuteerako radio ne charger. Ne tubaayo n'eyakakadde akamu mu emitwalo 10, eyo yo tukuweerako size 24 eya TV. Ne tukuweerako flat iron egolola, ne tukuweerako radio emu ne charger. Ne tuba n'eno esingako ku ndala zonna ebeera ennene ddala, tukuweerako TV 32, ne tukuteerako flat iron, ne tukuteerako radio, ne tukuteerako charger ku kakadde kamu kitundu. Wabula items ezo oba mazo zigula ku Kisitu Electronics tewali kyoddamu kusasula, okujjako ng'otute items zo ne bakuteerayo. Tulina amasimu ga waterproof. Amasimu ga waterproof gali Japan used, ne gaba amasimu malungi nti yo ne webeegudde mazzi tesobola kwonooneka, eba ngumu. Obuma bw'emberenge tulina akawuma akasookerwako mitwalo 30, ne tuba n'akawuma
akaddako naye bonna mota ng'omu. Ne tuba n'akawuma akaddako emitwalo 45 ne tuba n'akawuma ak'emitwalo 55. Tulina fridge z'awaka okuva ku buno obutono bw'olabye obo bonna okuva ku mitwalo 36 45 okudda waggulu. Zonna fridge zikola ki weeziri. Tulina ne deep freezer, oyinza okubeera ku kyeyo, abakyala ababeera ku kyeyo, amazima gali nti nga sente zo zifuna ng'oyagala zizaale naye nga tumanyi kyakolamu. Osobola okutuweereza sente oba n'ofuna omuntu gw'otuma najja n'asasula fridge yo, either n'ebeerawo ku dduuka ffe ne tugikuumira ne tukuweereza receipt yo, oba n'otwala fridge yo buli lunaku n'oba ng'okola ki ng'ofuna sente. Tulina flat screens ezo ze tulina okuva ku mitwalo 20 layisi, okuva ku mitwalo 20, mitwalo 25 okudda waggulu, naye nga size zonna weeziri. Osobola okubawo ka price akatonotono kuba tutunda price yaffe mu katale ffe balina price esinga okuba ennungi. Kalonda w'amasannyalaze yenna okuva ku pako, blender, radio, woofer, rice cooker, byonna eby'amasannyalaze weebiri. Atwetaaze ennamba y'essimu eri 0708 88 88 84. Enamba ku WhatsApp kweri osobola obuuza buli kimu ky'oyagala nitukola ki nitukuddamu. Ku Kisito Electronics tukwatirwa ku muntu wa wansi. Osobola okujja ng'osasulako mpola nga wotwala risiti zo womalayo n'okola ki n'otwala. Tetukuwa bbanga kuba buli omu alina enfuna ye. Bw'oba osobodde okusasula omulundi ogumu kiri beta, naye oba tosobodde sasula mulundi gumu osobola okusasulako mpola bw'omalayo n'okola ki n'otwala.